Entakera entalo ku ttaka zaafuuka baana baliwo nga bangi basengulwa we bawangaalira nga n'abamu batuuka n'okufiirwa obulamu bwabwe. Enkaayana ezituusa ku ssa lino zisinga kuva ku butakwatagana okuva eri bannannyini ttaka nga beezooba ne bannannyini bibanja. Katikkiro wa Buganda agamba nti enkaayana ng'ezo ezifuuse oluyimba eddagala erisobola okuzimalawo bebe ebibanja okukwatagana ne bakama baabwe bannannyini ttaka. Awo nno enteekateeka eyo ey'okuwandiisa b'ebibanja ennungi abantu bagende beewandiise bategere bannannyini ttaka baleme kuddaawo kuweekuliza ku nnyamanzibe. Katikkiro agamba nti oluvannyuma lwa buli omu ng'ategedde waagwa ab'ebibanja balina okunyweza obusenze bwabwe. Abaagala okugenda okwegula bagende beegule. Abaagala okugenda okufuna liisi bagende bafune liisi. Abasigadde nga babibanja basasule obusuulu. Ono akakasa nti singa ebyo biba bikoleddwako emigozobano ku ttaka gisobola okufuuka olufumo. Tegeeza nti enkola kasita obeera ng'okolagana bulungi n'oweekyapa osobola okufuna ekyapa ekikyo. Ndowooza nti ekyo bwe kinaakolebwa enkaayana zijja kwongera okukendeera. Bino Katikkiro abyogedde mu nsinkano gy'abaddemu n'abakozi b'ekitongole kya Kabaka ki Buganda Land Board mw'abakubiririzza okufuba okulaba nga bakola ebyo ebiweesa obwakabaka ekitiibwa. Omuntu bw'aba akola wa Kabaka aba n'enjawulo, ekyo nakyo mukimanyi. Mukuume ekitiibwa kya Kabaka nga muweereza nsonga nkulu ekyenkanidde awo. Era bwe muneewa ekitiibwa abantu bajja kukibawa. Ye minisita w'ebyettaka n'ebizimbe mu Buganda ow'ekitiibwa Daudi Mpanga bano abakalaatidde okufuba okulaba nga balongoosa ekifaananyi ky'ekitongole kye bakoleramu nga beggyamu empulunguse ezibeetobekamu. Kaakanga musana ka kiro tabulamu ebyo ebisigaddemu ebitonotono mbasaba ffennyini tubiggyemu. Buganda Land Board omuntu abeera omu mmwe mwennyini njagala tubeere nga ffennyini ffe tumukwatako. Ffennyini balekeraawo okutusongangamu olunwe aba Buganda Land Board. Era leero lwe giweze emyaka 3 bukya ekitongole ki Buganda Land Board kitondebwawo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.